abalungi abaagalwa nsanyusa obbalaba mu nnya lya Mukama waffe Yesu. Mbaniriza nnyo mu kifo kino. Mbadde mbateereddeyo nga tubategeezeza nti no sigenda kujja, naye ate ne mmala ne nzija. Ensonga zange ez'emirimu zinjiraajiramu nzimpubawubamu, ate jjo olwavudde wano ku live nenfuna email nga nnina tulina okgenda ku refresher course ffenna abagize olwaliro ssaawa emu, era olwaliro munoonyezaako bambi bangi ng'essimu yange eri off kuva ssaawa emu okutuuka ssaawa 10 mbadde offline kuba batuzizaayo mu refresher course nga bwe tunoonya walalawo okugenda. So nemba nga sibadde steady, naye ate mbadde ndi ku Mpoma satellite nenfuna ka security alert kesi akantanudde sikyanyoma information bwabaawo information yonna n'obweba eri weird sikyasobola kugira. Mbadde nyina obubaka naye nga mpulira siri seti bulungi, ndi mumenyefu, ndi nga nsazeewo nti nduwummule, naye ate mbadde ndi awo nenfuna ka security alert neŋŋamba nno neneeyiwako ne kutuzaawo naye nsaba nziza okulira nga nzizeemu amaanyi konza kanzije ne bwe tunaayogerera essaawa emu yokka naye nzije mpiseewo ebyo ate tusome n'ekigambo kya Katonda. Simanyi mwaka bwe gubayisizza oba oli awo oyinza okuba nga naawe olina kyokwogera eri ng'oyagala kwogerako otubuulire ekikuli ku mutima oba tuteeyo ne ku masimu. Naye neŋŋamba kanzijje kuba Mukama ku last Mukama ampadde amaanyi n'ensalawo nzije. So mutusonyiwa olw'okutaataagana okwo, mbadde mpulira nga sisobola kusitula mutwe. Kale wandiika ekitabo kya Genesis chapter 22 from verse 1 to verse 5. Ekitabo kyo olubereberye essula 22 okuva ku lunya olusooka ku lw'omusanvu. Owandiika ekitabo ky'Abebbulaniya essula 11 ove ku lunya olusooka ku lw'omusanvu. Osobola okusoma essula ezo zombi zonna n'ozimalayo. Naye leero ngenda kwogera ku kunoonya Katonda okw'omuntu okw'obwannamunigina. Katonda asinga nnyo era ajja kusisinkana nnyo ng'omunoonyeza ng'omuntu era ng'omutegedde nga ggwe omuntu okusinga omumunoonyeza mu kikungo nga togenda mmulaba. Enjiri y'ennaku zino erina bwe yatujja ku Katonda okumutegeera pasono gwe nga ggwe omutegeere, ne batutwala ne batuteeka mu bikungo. Leero ndabyeko waliwo ababadde bayingira omwaka oba bali Uganda oba bali weru wa Uganda nga bali eyo neyi nga babadde baddugavu. Omusumba yayimiridde bw'ati n'alinnya eri okugulu bw'ati mbwagabira abantu omukisa, ne bajja nga batambula ng'ente bwe bati nga bwe bayita mu magulu ge wakati mbunaabawo omukisa. Ebintu by'ekikungo ebyo bitugjeeko okumanya Katonda. Katonda tumutegeere nga bantu, Katonda mutegeere nga ggwe, Katonda munoonye nga ggwe. Waliwo ekigendererwa eky'okutujja ku Katonda batuzze mu kinyumu. Kuba mukabikubira Mukama enkaliza amaanyi amutegedde buka gamba ati kyekyo gamba ekyo nkitwala. Naye bannaye ng'omuntu nga tofunangako budde bwo ggwe ne Katonda wo. Mukama ajja kusinga nnyo okukwetaaga ng'ozze wekka nga si kikungo. Mbabuulira, sibaganye kukuŋŋaana, mugende mukuŋŋaane. Jjajja Irini Ebeni akunoonya, Jjajja Irini Ebeni akunoonya. Kati wamawulira.
nkutumidde nnyo jjajja Irene banaye mwenna mbatumidde nnyo bamikwano. Katonda tumunoonye nga omutegeera ng'omuntu. Olaba Yesu yali ayina abayigirizwa be, yabayigiriza okusaba n'abatwala ng'okusaba, naye yabeeyawulangako. Bw'osoma emirundi mingi yabeeyawulangako, alina lwe yabaleka mu nnyumba ye n'afuluma ebweru. Abantu abamu tulowooza nti bwe tugenda ne tukuŋŋaana mu kyaki kiba kiwedde, ne mugendayo olw'omuziki. Leero kati ekkanisa z'ennaku zino zinyuma okusinga njenwa. Gwe olumala okuvayo ne mumala okutuuyana, ne mumala okukuba enguliko, n'omanya kati oweereza Mukama era omunoonyeza, era kati oba jjajje oba tajjajje, oba ng'ojja ng'ojja, bw'oba tojja ng'ojja. Ne weddirayo waka ng'ewaka tofuna budde bunoonya Mukama, tofuna budde busaba, tofuna budde butwala nsonga zo eri Katonda, totwala budde kumufumiitirizaako, wabula gw'omanyi omulinda wali mu maaso kwaya yekelekele yendele saberamu ekyamagero. Leero bwe mutuba ku kyamagero, ekyamagero kyange kiri wano, ekyamagero kyange kiri wano. Kansirike tunoonye Mukama mu mazima ne mu mwoyo. Katonda mufiisizeewo akadde akamutegeera ggwe ng'omuntu, nga si pasita kukutuukira, si muntu yenna kukutuukira. Weetuukire wa Katonda wo ggwe ne Katonda wo. Ekyo kye tugenda okusoma ku lunaku lw'olwaleero. Wandika ekitabo kya Genesis chapter 22 from verse 1 to verse 5. Tugende ne mu Hebrews chapter 11 verse 1 up to verse 7. Okusinga njagalawo chapter yokutaano, ey'omukaaga n'ey'omusanvu. Naye tugenda kuva ku lusooka tugende. Kansooke nzijewo ka security alert kano. Okusooka byonna njagala okwebaza Olivia Katende, mwannyinaze Olivia Katende ne Sarah Bira Nakakwerege. Obubaka bwantuuse bulungi nnyo, abaana ba ghetto obubaka bwantuuse. Mukama abawe omukisa. Mwebale kuweereza Mukama. Komanda Wayiza, ghetto mugisigemu Katonda. Tewali kirabo kyonna kye tuyinza kuwa abaana ba ghetto okuggyako bba wa Katonda. Ghetto esobola okukyuka. Message yonna Olivia yagintuusizaako ne Sarah Bira, byonna nabifunye. Katonda nga bw'ali omulamu, katuyingire mu kusaba. Mukama ky'anaatulungamya okukola kye tunaakola. Mwebale okwagala Mukama, mwebale okuweereza Katonda mu mbeera yonna. Luli twasoma mu kitabo kya Yokaana. Mu Yokaana essuula emu olunyiriri olwa 46 n'olwa 47. Omusajja yabuuza munne nti mu ghetto wavaayo akalungi. Oli teyamuddamu, yamugamba jangu tugende naawe weerabireko. Jangu tugende naawe weerabireko. Yagenda okutuukayo n'akakasa nti mu ghetto wavaayo akalungi. So ghetto twagala Mukama Katonda abakozese okukyusa eggwanga lyaffe n'okukyusa ekifaananyi kyammwe. Mukama akyuse aswaze abagezigezi. Ekyama kye yatereka e Beserekemu luli, kye yatereka e Nazaaleesi mu Beserekemu, mu ghetto, Mukama akinyweze ku mulembe gwaffe. So nja kuyimirira nammwe. Mukama abawe omukisa. Meseji yammwe nagifunye. Naawe security alert y'olwaleero gye nfunye ennaawudde okujja. Ba Museveni nga boogera nga bapulaninga omwaka guno. Waliwo abantu be baagala okujjawo.
oyinza obutakikiriza. Najja ne mbabuulira ku kintu ky'endwadde ze bagenda okuteeka mu nkoko. Mulabye omukazi maama Kireego bw'agambye mbu Uganda eri fatayiro mu kutambuza endwadde. Mbu Uganda njimu nnyo, tekyabala matooke, tekyabala mmwanyi, naye kati ebala ndwadde. Mukirabyeko? Saabibagamba nti basibye ennyama y'ente, bagenda bamanyiiza enkoko nga ne ku 3,000 oli enkoko. Naye oluvannyuma enkoko bagenda giteekamu ekirwadde ekigenda okubeera ekya ssenyiga, kiryoke kiwogola abantu emba. Kakati wulira, waliwo abantu be bapulaninga okugjawo omwaka guno. Honorable Ssenyonyi, Rubongoya, Semakookiro, Kayihura yayogedde ku Semakookiro. Kayihura yayogedde ku Semakookiro. Erweru, Katumba Wamala, Lutamaguzi, Honorable Lutamaguzi, Erweru, Katumba Wamala, Semakookiro, Oweekitiibwa Rubongoya ne Ssenyonyi. Eyo security alert gye naawudde okujja wano. Nasiba ekintu ky'abaana be bamuzibe be baayokya. N'olwaliro nkyakyenenya era kikyannuma. Eddakiika ziri 15. Tute amasimu. Oyogere omwaka bwe gukuyisizza, nekyosuubira mu mupya, nekyo ekikuli ku mutima. Ebirala tugenda byogerako, tukozese eddakiika zino bwe ziwera ssaawa emu yennyini amasimu tugaggyeko, then tugende mu kigambo kya Katonda ne ka politics. Nalabyeko Katikkiro ng'atugamba nti Kabaka yazaala aba NRM. Kati Kabaka azaala aba NRM, takimanyi nti aba NRM batta bannaabwe. Ye omuzadde wa NRM akola ki? Awo nja kuyitirawokko. Siri informed bulungi, ngenda ndaba ebintu eby'enjawulo. Njagala okwebaza Pulezidenti waffe bambi obuteerabira ghetto, weebala okubagabula. Ekirala kye neewuunyiza, His Excellency tali mu bya bivulu byammwe, talina we yayimbye, naye buli kivulu kyonna Kyagulanyi, Bobi Wine. Omusajja takyakola bivulu, naye buli akola ekivulu yeepima ku ye ataakoze. Kati olwo bw'anaakola ekivulu munaagamba ki? Waliwo ebintu bye ndaba ku media kulakuba nti nnyina okuconcentratinga ku misomo, ndi bwenti nkyalina ebintu ntwawo naye kabimala otereera. Nja kukomawo nga ndi muzibu. Gwelindako. Kale, +97 4 33 93 9639. Naddala bw'oba oli mupya nga tokubangako. Gwe walisinze okuyitako wano leero. Wayogereko eri eggwanga. Kyonna ekikuli ku mutima okyogere ekikuveeko, ekikunyiizizza omwaka oguwedde. Kiki ky'osuubira omwaka guno?
Nalongo free nalongo nze namuganako okuba esimu. Pastor free nalongo esimu eri +974 33 93 96 39. Bwe bamuyita tuteese. Ate bwe mubanga temugenda kukuba era nakyo tusobola okugenda mu ka politics ako oba mu kigambo kya Katonda tugalewo n'ekigambo kya Katonda ate tugende ku nsonga tugende tukola ebirala. Ya neewuunyiza nnyo okubanga His Excellency yajjudde mu Kivulu neyajjuza ka parking naye agamba bannange era leero Kyagulanyi ajja kundaba. Bannayuganda muli bazibu. Kikisimu ebadde ki? Byonna bitereevu bulungi, siina kibulako. Aba direct temukuba. Ekyamagero kye kiriwa? Owa imo tokuba ku imo bambi ovuddeko. Hello. Mukama yeebazibwe nnyo nyawo. Kakati nze ekyannumu kiri musaate wa Dei. Era nanyigidde nnyo fulani ku bisajja bya Museveni ebyabadde nga biri mu bisaawe n'atagenda kujjako masannyalaze byo byennyini bikwata bijjeko omuntu waabyo. Ekyannumu ekyo kyampisizza bubi katono ofe n'okufa. Bambi tofa. Nawulidde ennaku ne ŋŋamba singa waakiri yabikutte n'ajjako amasannyalaze n'ajjako empuliziganya byo byennyini n'abikulembeza ebyo biserwadda n'abikuba embooko mu bintu ebyo ekintu kyadde kijja tukolera bulungi. Okay. Fulani era ze gw'owulira ndi munyiivu nnyo gy'oli. Wali naye ajja kukubuulira lwaki. Kale muvune bulungi. Kale nnyawo. Omulala. Hello. Asubwe balipega kubeereza. Enyawo. Nze last year nagenda e Uganda. Naye ng'obuzibu obuli ku kisaawe ky'e Uganda oba ng'oyingira. Bakebera amakeesiko ne bakebera ebiri mu nsawo kasita balabamu amasimu nga bakugamba dda ku sayidi nga batandika okwaza ebintu byo empale z'omunda buli kimu. Waliwo omusajja ali awo muddugavu bakazi bali awo omusajja ayimiridde abeerawo ng'atudde akebera ekiri mu makeesi gammwe. Bwe bamala okulaba amakeesi nga mulimu obusimu bwe nali ntwalidde omukadde wange ne baganda bange ne banziza ku sayidi ne baŋŋamba gwe twagala kukebera tulina okukuggyako omusolo ne mbagamba mungyako muti omusolo nga nasasudde omusolo. Ne bantwala mu ka ofiisi ne mbatabukira olwamala ne bandeka ne banta n'ekirala ekiri ku kisaawe Entebbe tente eyo ya COVID nga twava mu COVID eno nawo ki.
bannange ekisawo kye Uganda kiswaza oyingira wali nga waliwo gutenti gwa covid abantu bamwe tebabakkiriza kuyingira ne mulyoka mugenda ne balyoka babaleka ne balyoka ne babatulugunya twagendako n'okulambula bannange ekiri e Uganda nfu corruption eri tusabe Mukama okulaba nga tuzza obuyinza mu nsi yaffe ne Uganda tuli bubi ebyo ebyange mubeere bulungi kale nnyo eyo tenti ya covid si ye ya gundi yannakiwala kiyingi oba nyina enamba yannakiwala kiyingi nagibagabira wano ngenda gifuna ngenda ginoonya nzijukira ng'eyo tenti bagiteerawo nakiwala kiyingi Hello. Esebo. Omwagala ow'omwoyo Archbishop ngutumiddeko n'abawuliriza. Naffe esebo tukutumidde esebo. Njagadde kwongera ku ddoboozi lyo okulaga obutali bumativu. Era of course tumanyi nti Charles Peter Mayiga akolera Museveni era ebintu byonna byabadde akola tubona abalabira ku bikolwa byabwe tubadde tubiraba naye kyasanyusiza nnyo nanyize nti abantu tetwajumbidde kutwala olunaku olw'omukisa olw'okwenunula kuba tusobola okuba enkyuka tusobola okubeera nazo emyaka mingi nnyo naye nga tuli mu masanyu nga buli omu yeeyagala naye olaba Kabaka teyagenzeeyo His Excellency n'alema ogendayo olowooza kiba kitegeeza ki ekyo naye ate kyakoze bulungi kati saagala twekwasa omulundi omulala bwe tuba tufunye opportunity ng'eyo ebintu tuleme okubigendamu bino bakolerako ssente Mayiga bafunireko ssente ku musaayi gw'Abannayuganda abaana bannambi bavayo ne bakaaba Sanya akaaba n'alajjana n'agamba Buganda Kingdom musula amaloboozi batusibira ku byabufuzi oyo omwana gwe bayita Sanya ali mu kkomera Olivia Lutaya okutegera abaana b'Obuganda in fact abaana b'omu Buganda si Baganda bokka naye abaana b'omu Buganda be bakwata nga ba Buganda Kingdom ne babalaawa ne babatta ba John Bosco Kibana bali babuze naye akasajja ne kava eri munaasonyiwa okukozesa olulimi bagamba mbu kuvoola naye ffe tetutta twogera bwogezi bigambo ate omuntu obanga toyewa kitiibwa naffe tetugenda kukuwa kitiibwa ekyo nze ngamba Mayiga mulabi w'Abannayuganda vampire bo banywera kufa omusaayi ne beeyita mu bantu n'ave n'alagira abantu mukubireko oyo mu ngalo simanyi mukubireko Semakookiro mu ngalo kati awo n'atandika okulagira ng'alagala tugamba nti yatutegeera yatuliisa yakola ki singa batubeererawo naffe tusobola okubabeererawo okutegeera bwe tubaba nga banaatubeererawo naffe tusobola okubabeererawo obwakabaka tebusobola kubeerawo nga temuli bantu okutegeera so obwakabaka abantu bwe babukola kati olabye bazeeyo ne bagamba Bobi abantu baze ku mukolo gwakabaka baguwadde ekitiibwa baze kumuwa support era amaanyi g'abantu gali mu amaanyi ga kabaka gali mu bantu n'amaanyi g'abantu gali mu kabaka kasaafu fena tubanga ng'ekikyamu tukigaana nga tukyogerako naye n'ova n'osiika kabaka mbu kabaka yazaala NRM n'omusiiga enziro ye agamba nti NRM ne Museveni batte abaana banampi babawambe kati batandika okubeerawo nga beebuzaabuza nga bafuka banaaba Bannayuganda tunyigeko najja ne mbagamba nti ba Museveni bagambye bakole kyonna okulaba nga bakutula bondi y'abantu ne kabaka Mayiga kyaliko kyekyo bakutule bondi y'abantu bagenda okukwata ku kabaka bagenda okukwata ku kabaka nga ffenna tewali afaayo kyekyo Mayiga kyakola kati kyekyo naye abantu bino ebintu muze mu tuze byogera ano ASP oyogera ano Teacher Lumbu yabyogera abantu biyisaamu amaaso kati tufuneko ekyokuyiga tetugamba tetwagala kubeerawo kabaka era nasanyuse nnyo bagamba nti kabaka yazaala tugamba nti ye yazaala naye nga kituufu tukimanyi tuba twagala kabaka tumwongera amaanyi
tugamba nti yazaala nti yadde kikyamu Mayiga kyatugamba ekya NRM abantu bakiganye ekya NRM abantu bakiwakanyiza era ne bamuwa ne bamugamba nedda si yazaala abantu bakiwakanye toyanziza sewo toyanziza sewo neyanziza neyanzeke amira akume abantu bakiwakanye era bamuŋodde nnyo. Hello Sebo nkulamusiza. nange mami Kakati pastor nze ati ebyange bibeera bitono. Kakati nze nasanyuse nnyo egundi eyo okubeerayo. Eyo music gundi eyabadde enkuuka. Kubanga abantu bategedde kati Museveni yategedde kyekigenda mu maaso ne Mayiga n'akitegeera. Abantu baaganye abasajja bonna okuyimba ekiseera bwe kyatuuse ne batandika okubanja Bobi Wine ne katandika okusesa nga kategedde nti no ki abantu bakoowu. Tusanyukidde kwegamba abantu baalabye kyekigenda mu maaso wadde tetulina buyinza kugenda mu maaso naye kale era yabitegedde Museveni abimanyi. Kale mami Yes, Pastor. Hello Okulamusiza nnyo Pastor bali kuweereza ggwanga. amina sewo Kyampite mu bwangu nsuubira. Naye nga n'abawuliriza bonna tubalamusiza. amina Nsooka sewo okukusaba Pastor nga buteerewo layini ya direct kubanga nkakasa nti WhatsApp ebeera bize. Ekyokubiri kye nnyinza okusaba ndowooza ku feezi eddako mbadde nsaba tugezeeko okugaziya ku mpoma satellite nsuubira kijja kwetaagisa oba banaakikola batya ebeega asobola okuba nga at least tuhakingayo TV abantu ne bafuna bambi ovuddeko tolina netiwaaka. Hello amina nyawa Banaye fenna tukuliko omwaka omukadde. amina kaguyiseemu nyawa. Mukama atusaasire omupya agituweemu ebirungi. amina Sebo nze ekyansanyusizza abantu reaction yaabwe mu nkuuka. Singa tutunulira obulungi Mayiga yatidde ng'alaba ekidako singa abantu beeyongerako we batandikidde okuwanika ebipande bya principal. N'omulama ng'emibeera gyalimu yakukankana. Nze kyansanyusizza nti we tuba tutunula ng'ate tukyeyongera mu maaso ne struggle. Tukozese avenues oba opportunities ng'ezo. Abantu we balagira obumalirivu we tuba tusimbamu amakanda. N'ekirala ne nga nti mu okukunga kuno kwe tulimu saba tukozesa abantu nga Big Eye bwe yabadde nti tukunga abantu naye nga tunoonya abantu be tukulembeza mu maaso kubanga bamulaze obuwagizi bungi nti singa tukozesa abantu ng'abo ekintu kyaffe kijja kutambula. Big Eye Nduga kwegamba batubeererewo batukulembere. ennyabo Sebo ebyo byasinze okunsanyusa. toyanziza nnyo mukwano. Abalala kati nsi olunaku olulungi. amina nyawa. wangi Pastor Wire wangi nyawa. nze nange nzono mu America nze mmire nyawa sayinza okuwuliza mmire. tukwebaza emirimu gy'okola gyonna amina era tusabira bonna baba
abanupu beyongere byonna bye bakola naye ekikulu bekuume tusabira Bobi Wine naawe tukusabira. Amina mukwano. Guno gwe gusoose okuyitamu. Bambi webale kuba nnyo. Era tusabira ne famire yebeere bulungi. Amina mukwano. Kale bye. Bye dear. Hello. Hello. Wanji. Pastor, webale kuweereza. Amina nnyo. Omulundi gwange okusoosa oyitamu bannange nayagala dde okuba essimu okuva luli ku lwa Bobi ng'avudde ebweru. Nga njagala buuza Bobi lwaki olaba omuntu ku geeti ng'olaba tuli mu kaseera akabi omugulirawo geeti nga si gwe wamuyise? Nga njagala mugamba togulangawo geeti bwe tuba nga tuli mu kaseera akabi mu especially nga baawo tali mu nnyumba. Oba ani ali ku geeti n'omulaba ng'omumanyi tomuggulira. Bana ekikulumya okuva mu Gwekumi-5 paka January nga 2. Nga nkuba siyitamu. Bannange olemerako. Kati pastor ensonga yange endala. Nga mbuuza. Bano bakabaka abatatufaako. Ffe tufa naye bo ne speech ze twawulidde eza New Year tewali weekwatagalira n'omuntu wa wansi. Okitegeera lwaki tebatufaako kusaawayo okusonda ssente awo ne batulaba tuli bantu. Abali mu makomera babakaabiridde bannange. Ssaabasajja Kabaka simanyi mayiga tuli bubi naye teri yali avuddeyo naye ssaawa y'enkuuka simanyi mwana birthday run nga bavaayo kitegeera. Naye ekirala kino njagala okimbuulize oba nkibuuze gwe oba nkibuuze abaakwatibwako mikwano gyo abali eyo ebbali. Bano abantu baffe abaffe eno mu mambuka. Ffenaffe tetulina katiisa ke tuyinza teekawo. Kale tukitegedde bafa ababatta tubategeera ffe tukozewo ki? Lw'okuba naffe bwe tubakwatamu eno ku bbalibbali nabo bajja kutya naye gye tunaakoma okukaaba tufa ate nga bwe batutta bo beeyongera obbayingiza mu Uganda abo Abanyarwanda. Bajje batutte ekigendererwa kyabwe kiba kyakujja nti bazze kututta. Kati ffe tukozewo ki? Obadde oyagala tukole ki? Kiki kyolaba ekirina okukolebwawo awo? Anti nange ekyo ekibuuzo ne nkibuuza gwe n'abaakwatibwako eyo. Kale nnyawo. Beera bulungi pastor. Amiina. Hello, okomyewo gwakubiri? Ate oba abo abalala tebakuba mbadde mpa ekirowoozo. Ennyawo. Nti nga 8 lwaki oba tusala amagezi tugende bwereere nga buli muntu yeeyambudde. Ennyawo. Kiyinza okukola nkubuulire ne tulaga obusungu. Okay. Kiyinza okuyamba abaana bali beewuunya tebatufaako kye tuba tusala amagezi. Kale mukadde. Bye. Ono revolution weetuuse aweewo. Wanji? Hello. Pastor wewe barakuweereza sio? Amina sio. Tusiima nnyo byokola neeyanza akakisa nkubye essimu eno Katonda nnyambye n'empitamu leero. Bambi. Pastor obusungu bunnuma
eri BMP ba NOP oba aba opposition. Tubadde Uganda badde mu festival season nga gavumenti ya Museveni yayisiza trillioni 7 mu 7 days supplementary budget. Ngirabyeko nesinabika kasa sisobola byogerako. Siri seto. Teri wadde MP ayina wakyogerako wadde ku Twitter ye wadde ku Facebook wadde Ruddawa wadde ku ma-TV. Ebiseera ebisinga MP gwenda batera okwogera ku ssente nga zibulankanye mu gundi mu parliament omwo. Lutamaguzi. Honorable Lutamaguzi. Naye tulina ba Honorable Mayanja balina Twitter account. Tulina oyo Namugga tava ku ma-TV. Naye onoonya bano aba MP abali mu opposition we boogera ku bintu bino kuba abantu ba Twitter abali ku Twitter twali tuwakinga nnyo Twitter handgundi zaabwe okusinga n'ezi front line ze babeerako. Kuba naffe tweba twetaaga classified information cause olaba MP nga postinze nti trillioni 7 zeewoleddwa mu nnaku 7. Kiba kyewuunyisa eyo message birina ottambula. Kyokka nga ofiisi za gavumenti zonna nzigale parliament tetuula eri mu holiday. Oba okitegeera pasita bannayuganda tulina okwebeerera mu pasita naye we gye tulaga wano wakyamu nnyo. Tweyanza America okwanukula essaala zaffe abo abaagenze ne bafukamira nga bagenda bafukamira embuzi simanyi ebisiyaga biki nga ate bebabisayininga babuzaabuza abantu confirmed bo bagobeddwayo. Okay. Kali banewulira amawulire pasita n'ekirala mbadde njagala kukoona omusajja ono simanyi ono wakananirandi. Njagala mukubuuza pasita Bugingo yakirawa Bobi Wine kati takyawagira bisiyaga nga takyamusomesaako mu kyaki. Awulidde Bobi Wine yalinga buli kimu omusiyazi kati etteekayo lyabaddira. Bino lwe katulinda olw'okuba bagobeddwa mu aguwa bayinza okwekaza befuule nti kati ekijja kijje naye ng'etteeka lyabwe libakolera bajjaddizzaayo kuba baliwagira mutabani ono kojja wa Muhoozi beesiyaga ne Muhoozi buli wamu babeera bonna buli kifaananyi kyolaba Muhoozi ne kojjaawe. Oyo simanya mwendo ogenda omulaba anyize Sudwire Sikwizi akutte basajja banne Sikwizi simanyi lwaki tagenda kagundi ako akasajja ako kafuranga shumba ako lwaki tanyigiramu ako Sikwizi. Kale sebo kandi kabala bateese nenyenza kisa kano kenfunye nango yitamu olwaleero. Amina sebo. Assalamu alaikum weereza. Amina nyawo. Nze ebyange bigenda wa fulani. Okusinziira ku pulogulaamu eno bwe tuzze tutambula ffe ng'abawuliriza baayo. Tubadde tulina essuubi ddene mu mwaka gwe twakavaamu. Kuba ebisuubizo bibadde bingimukko ng'ate biri promising. Naye nze kye njagala okubuuza fulani achievement ki ze tuyina ffe wano ng'aba ASP asiimwe gy'ayinza okulagako ffe abalabira ku gurawundi gye tuyinza okusinziirako okulaba nti ekituufu tulina achievement eriwo nteesa nsinziira ku mukutu ogwa ASP asiimwe. Ngenyaba achievement ki egyayinza okutulaga ffe abalaba wano ku gurawundi abatagenda kulaba biri underground gye tugenda okuyimirirako okusigala nga tuli strong naddala mu nsonga ya contribution okutulaga nti tukyetaaga okuyimirira nga tuli wamu nabo nga bwe tunula ku kintu ekyo wallahi osobola okuddamu amaanyi n'ocontributing nga contribution ki
I mean achievement gye tuyinza okulabirako ne tumanya kyekituufu twetaaga okuddamu okuyimirira ne ASP asiimwe omwaka 2024 Nenyabo. Kubanga ekituufu kiri nti wa ala fulani essuubi lituggwamu ate twaweddemu nnyo essuubi nze nga nze omuntu omu sijja kwogerera balala naye essuubi lyatuweddemu naddala ku lwa 31st kubanga tubadde n'essuubi ddene ng'era gwe omwogezi waffe atugatta abali visible n'abali invisible litulaga nti byamaanyi oba okitegeera naye tetulina tulaba ffe abali visible tetulina achievement gye tugenda kuyimirirako tugambe nti ASP asiimwe okusinziira ku ASP asiimwe tulina achievement bweti ne bweti oba okitegeera bwe watusomedde ripooti y'omwaka oguwedde yes ripooti twagiwulidde ebyabaddemu byonna twabiwulidde naye okusinziira ku ala fulani nze saalabyewo achievement ya fulani tetwagirabyewo kati ate n'ojja oyogeramu ka point nze ke saategedde okusinziira ku puroguramu gye wakola nga tuyingira omwaka n'ogamba nti kabaka yataasizza Museveni was it like that nti Museveni oba okugjayo kabaka oba okumukkiriza jje mu public nti kyataasizza Museveni kyabadde kiringa ekiraga nti nammwe mwabadde muyimiridde awo kati awo si kyekyo si bwe kyabadde okay ngenda kitereeza ekyo ngenda kitangazaamu now ekyokugamba nti kabaka yataasizza Museveni kyenabadde ŋŋamba ekyabadde mu nkuuka nga bamaze okulanga nti nno kabaka tagenda kujja talabiseeko senga yabadde talabiseeko ggulo limu abantu babadde basobola okukola ekintu naye ekyo kyabadde tekina we kikwataganira ate kino ekyeno ekya fulani then ekya fulani nga bweyogedde nti gwe omuntu bwa wansi alaba olina kyoyagala okulaba kyotannaba kulaba yes kisobola okuba ekituufu njo bwe nabadde nkyogerako ekiro okwolwo ku 31 nayogera ne ŋŋamba nti sikaani yali etulaze 223 ne bawunsinga naye tekitegeeza nti olubuto teruliiwo olubuto lusigala nga weeruli tulinda ddi lwe lugendo ozaalibwa newankubadde sikaani ya bawunsinze ennaku z'omwezi nti esobola okugamba nti nga 2 ntutte nyina ebintu ebimu bye nayogedde mu ngero nti tututte ebbanga okuva mu gwe 11 awo wonna wabaddewo obunkenke bungi nnyo ebintu ebimu sisobola byogera direct kubimalayo kubijjayo kuba nababadde ndowooza nti essaawa ng'eno tujja kuba tuyogeranga bwe biri kuba kijja kuba kigize ekintu nga kigize so kati bisigala nga biri anonymous nga sisobola kubijjayo kubiteeka mu lujjudde bwe nti naye nga nabo bwe baatuuka olunaku lumu ne batandika okwogera byonna ebyaliwo nti ab'omu kkanisa ey'egindi ffe twabatta nga twambadde engoye z'amiini simanyi zaawobote simanyi ab'egindi kati naffe waliwo lwe lujja okutuuka twogere byonna nga bwe byatambula nga n'obutabo bufuluma nga nabo bwe baafulumya obwabwe so naffe obutabo bujja kufuluma mu ssaawa yaabwo ate nennyongera okukugamba togwamu maanyi ekya sikaani okuba nga yabawunsinze tekitegeeza nti olubuto teruliiwo ate olubuto sikaani bwe bawunsinga ennaku z'omwezi temutambula myezi 9 era kitegeeza awo in between we wabeera okuzaalibwa kw'omwana kansuubire nti nkuzeemu then sigadde kwali nange mbinootinga wano ate era tujja kudda tubyogereko oba nkuwe ansa eziviira ddala ewuwe naye nkubuulirako bye mmanyi. Halo wangi halo kale ssebo naawe gyebaleko ssebo kiki ng'oli wansi nnyo
Esewo. Kifukanga ve ku ground kwendi bw'oba neetwaga mu inboxinga abasajja bano abakulembeze b'amadiini n'ab'ennono beetaaga kuteeka labba mu ngeri emu oba endala. Ekiteeso kyange kyokka tewaddala kyonna. Ebigambo bye baayogedde nabiwulidde, ab'emmengo bye baayogedde nabiwulidde, ab'amadiini baayogedde nabiwulidde, abasajja era mu Kenya abatabeera mu Uganda. Bani? Bannaddiini n'abakulembeze b'ennono. Balinga nga abatali mu Uganda. Kituufu. Ebirowoozo byonna n'ebigambo byabwe bonna byagenda nti tebali mu Uganda. Kituufu. Kitegedde ssebo. Yes, sir. Naye mbagaliza omwaka omugabane gwa mirembe. Amiina ssebo. Hello. Pastor gyebaleko ssebo. Kale nnyabo. Pastor nze obusungu bwange bundi kuba kabaka. Bakabaka baffe batusuuliridde nnyo pastor osiiba okyogera nti bakabaka ne banaavaawo obwakabaka bwo bujja kusigalawo. Naye pastor ebbanga lyonna tulaajanira bakabaka waakiri babeeko n'essigino yonna gye bateekayo bakabaka bagaanye. Kyabazinga w'ebusoga waakiri atirisiti ne woba ng'oli mu buwambo otya obaako sigino gy'oteekawo abantu ne balaba we batandikira okulwana. Naye bo basirise nnyo balinga abatalaba kikigenda mu ggwanga. Kisekka yabasaba n'abagamba bwe baba bawulira nga balemereddwa basale amagezi gonna agafuluma eggwanga bo badduke tutegeere nti bo badduse. Kuba nzijjukira kabaka bwe baali bamuganye okugenda e Bugerere pasita nze nali Uganda twateekawo embeera kituufu abaafa naye era atirisiti twalaga nti tulwanirira obwakabaka naye bakabaka tebafuddeeyo. Kiki ebintu ebigenda mu ggwanga bo tebabiraba. Pasita nga mwogedde ebintu bino Tikyalumbu yayogedde ebintu bino naye bakabaka babadde ki? Lwaki bo basirikira mu buwambe essaawa yonna? Kuba we baba nga batujjiddeyo tulaga Ssemakookiro kitegeeza kabaka essaawa yonna bamuteekateeka aseerere naye ye kabaka talaba. Simanyi. Bane pasita nze bwe busungu era omwaka ogwo oguwedde nze gumpisiriza ddala bubi nnyo ddala. Kale Mukama akukubagize mu guno omupya. Amiina pasita. Mungu akuwa obulamu n'obuwangaazi. Amiina mukwano. Tungabanye. Kale ssebo naye twongere ku ddoboozi ssebo. Sorry, ni mwachifuba. Kakati mbadde nteesa. Waliwo omukyala oli ateesa. Biki ebirawo ebikwakwaya musajja? Biki ebirawo ebikwakwaya? Nedda ssebo. Nedda ssebo katukwate omulala. Sibyotya. Gendi ssebo. Sibyotya pastor. Gendi ssebo. Kakati. Ssebo. Kakati. Ssebo. Kuno twabakubye sanduku 0 gwe ne RO. Ondegedde. Ssebo. Kwasa tumulumu. Mwe wabate basobya bulijjo mugamba abantu basituka abantu basituka ne bajja ku mbuka kati mwe mubadde mulina okozesa omukisa okwo kati ate ne mwelemererwa. Ate enkuka babadde kwaza ndi kabaka ye yaleese obuzibu okulabikako. Bulijjo musaba ekyakabaka temukigatta mu kino. Nedda ekyakabaka temukigatta mu kino bannaaye munkwate bulungi ekyakabaka temukigatta mu kino. Andi ko wakireeta kabaka buli kyo mukimanyi kabaka ali muwambe era baleeta just epicha yo kugiraga mu bantu naye
kabaka muwambe tulina okusituka tununule eggwanga ekintu kya kabaka mukijja abayi wakutuyamba atuyambire ddala basituka ne bakya kati mwe mubadde mulina okutukulembera wulira ssebo neeyanziza ssebo bane ekintu kya kabaka mukijjemu buli kyo mutubanja abantu twafuna omukisa bajja mu bungi kati ate RO teyatuyamba mwe kale neeyanziza ssebo weebali nnyo weebalire ddala ekintu kya RO ekintu kya kabaka mukijjemu RO nabadde nkyogeredde ku sayidi yakyo eri endala se ya RO halo wangi ssebo kuyitamu gwe mulundi ogusoose kale ssebo naye nga tolina netiwaaka bulungi genda mu maaso ssebo nga zange bbiri ng'okunnuma uganda zetutwala okusaaga naye nga zajjako naye funa netiwaaka mukwano nomba tulina ensonga ya kibalama ensonga kibalama ng'esoboledde kujjako Museveni ng'asobola okuva otwadira ntusiga member of parliament ntubasindika bagende batulwande naye nga tetulina plan B emaga byonna nitubibakwasa ntulowooza na plan B nga ffe bannayuganda ntulabako plan B ka mu plan yange yandibadde bano bwe banaagenda kubanga automatic advantage tebalina kibagenda kujyayo kituufu kiri awo ndi omunnayuganda twandyekunze ntufuna pulani B ndi tulina abafa ya kibalama n'abamu ndi Museveni y'abantu baabwe ombulira tukuwulira ssebo tukuwulira ssebo musumba ye ssebo kwoli kalimumba ssebo tukuwulira ndi twakuta ensonga ffe tukulamu B nitukulembeza tulina mukulembera mutuufu ekitukulemberamu kikola nayinza okukulembera nyepulani ata abantu kati nga balama tolina netiwaaka mukwano tolina netiwaaka nkuggyeko wangi ssebo amiina naye kendeeza ku gundiyo kendeeza ku genda mu maaso kati kankendeze musumba nsaba kunsonyiwa mutono nze kakwerege ebuwama nze kakwerege weebuwama ondabiddeko kwafa ne katongole awo ande katongole ngenda kumunoonyaako tujja bbira kale genda mu maaso pasita abantu boogedde ate abantu balina obulumi bungi ku nsi yaffe Uganda naye nze pasita kyembadde nteesa nti nga we twali twaggulawo chapita mu mwaka oguwedde nti leka twekolere ku nsonga zaffe nga bakakwerege era n'otuwa n'ekifaananyi wano juzi ono omusajja ono ow'omu ghetto naani abadde omuyaaye n'atwala ekyaki mu ghetto razor blade ono razor blade asinza bulungi mwoyo naka kitegeeza nti razor blade ekyo kye yakola nti naffe ngaffe abantu abawansi tusobola okukola ekintu ekyabali ab'amasuuti byonna tusobola okubikola kati so nti ffe ngaffe abantu bawansi tulina okwekunga kino kuba teri constitution egenda kutununula bonna baddeeyo ne bateesa n'omusajja oluusi ngeno batulaga kirala nga n'oluusi eri bateesa n'omusajja kirala ne ffe ngaffe abantu nga tetusobola kufunamu kikigenda kutambula ffe ngaffe leka twekwatire ku nsonga zaffe kubanga ffe tulina ensonga nnyingi era wazituwa ezijjako Museveni mu bulungi ne mu bubi ekisooka tubadde tulina ekiriwo eky'okubanja abantu baffe kati so n'ekyo ekyabadde mu nkuuka abantu embeera nga we yabaddewo kyabadde
tikirawo nti twagala abantu bafe abantu ne beekungirawo ekintu ne kikwatirawo tubulamu akantu katono nnyo nti bannayuganda bakyalimu akatengo kiri bali abatesita mbu information tetuuka information musumba etuuka era abantu ne bagifuna gwe weebuuze enkuuka yo bagitegedde n'ebivulu babitegeera kyogamba nti neya struggle gye batategeera nti tebategeera kigenda mu maaso oba obulumi bwe bayitamu bwe batawulira n'ebintu byennyini ebye Uganda nti musumba tetukyasobola gamba nti guleka sukaali ogule kino amaga buli kimu kyonna kyekalamye tulina ensonga nnyingi buli muntu alina obulumi owa renti tayina oli alemereddwa n'okusasulira abaana fiizi badde n'ekyokulya kibuze kitegeeza buli omu ayina obulumi singa tukuŋŋaanya obwo obulumi ne bubeera bwa mulundi gumu ffenna ne twekunga ne tugamba oba tufa tuffe kubanga era ne bwe tufiirira eggwanga abaana baffe bajja kulisikira kituufu toyanziza nnyo musumba kyo kyembadde nte abeebuwama bandabira essawa bwasembyeyo halo kale ssebo nawe gyebaleko ssebo kakati ensonga eri nange kanziremu katono wali emabega omukyalo oli ateeseza n'agamba information gye twafuna ngeri nti kabaka yataasa Museveni obudde obwo nti yagenda n'avaayo then ekintu ekyali kirina okukolebwa ne kigaana okuba nti kikolebwa ate 31 mu lubiri n'atalabika confusion n'ebeerawo ndowooza bwe twakitwala kubanga mawulire ge watuuka ku 31 ekiro then inawo olubiri olwolwembe obwakabaka bwawambibwa dda kuba ono mayiga beeraga bwerazi edda obwakabaka bwakuumibwanga mafumu majambiya bikina bambowa kati basirikale namundu ebibeera mu lubiri nawuwa buli wamu ekiwulira then tulinawo bupeegi buno obubeera bubadde bulangalanga biki bulanga bano muffe kyokulanga ekya nga munaana kale fine tugende n'ekyo wabula babeera mu kulanga nkwakyo bwe bumala ne bugamba nti bwe obukolera eno sayidi zaffe bupeegi obwo lowooza obumu mubutegeera era mubulaba ngolira obantu ate kati buteekayo ate singa munaana oba wano wonna kati ekintu kikyagaanya okutambula bo twagala bantu baffe abaawambibwa n'abaabula bo tubeetaaga mu of all means okay nenzira ku kya first lady waffe babi yategeera ekigambo security alina we yagirayo omuntu gwe baali batadde mu mmotoka yali kamera ye yayogera nti omuntu ali mu mmotoka eri era mwe bamujja bamuzira mu nju owa security so yagezaako okuba nti alina security wadde yaggulawo alabe ki ekitambula naye alina security etandikirwako wadde yeetaaga oluusi okwongerwamu ku ideas endala gwasembyeyo gyebaleko pasa kale nyawo nawe gyebaleko nyawo kati nze namba nsooka okwebaza emirimu gyonna gy'okoze omwaka gwonna then nenzirako okwebaza nze njagala nsiime RO wewawo ekintu ekinnakutuka naye alina kyakoze kuba omwaka gutuukidde okuggwako nga tusayinizi ze tulaba nnyingi omuli omusajja okuba mukuumako emberenge n'enkyukakyuka z'abadde akola ekiraga nti waliwo ekiri munda ekitambula mu ekyo RO tumwebaza ne tumusaba ayongeremu giya tulabe nga kikutuka then njakuna kwebaza endala boodi gye mukola naye ekola ku security alert oba twebalize nti tusiima nnyo okuba bangi tulina bye tusobodde okuwona lwa security alert ku issue eya kabaka mbadde nsaba yo tugireke bakabaka bano tubaleke kuba kabaka yatuwadda sigino kati abantu ffe tetwasituka singa olwo yagamba nti ndi muwambe sirina buyinza obwakabaka obuli naye teri kye busobola kukola eyo yali sigino etulaga nti kati ffe tulina okwerwanirira n'okumutaasa naye ye ng'omuntu takyalina kyasobola kukola so
ye tumuze ebbali kati ffe tulabe engeri gye tukiyitamu. Then n'ekintu ekirala pasita ekyalo ekya RO lwe yabuuza nti we watulemye wabaakwata. So nkyafuna kyasa ekyogerako naye nze kyendowooza kyalina otukolera ekitulemye. Ye singa atugirawo oyo omusajja M7 n'ekyana kye kati ono omutuuzi w'ebiwoolo ye tuba tumusobola basigadde bonna bababawe yatukolera ekyajjawo bali babiri ebisigadde abitaddeyo gy'abeera tujja mwebaza neyanziza okukwata beera kukibaati. Amina mukwano gwasembyeyo naawe kati nkukute n'ovaako kakati aya amasimu gaggaddwa. Neyanziza nnyo mwena abakubye amasimu mukama bawa omukisa webale idea zammwe ne bwotugamba nti tusulewo tetusobola kugamalayo naye kasita tukutteko abo betukutte ate tukwata bukwasi ono kasita agenda abeera aliko gwe tukwata ono kasita avaako naabeera aliko gwe tuba tukwata. So nga gwe mulundi gwe gusoose okukuba essimu naawe webale nnyo webale ddala abantu babadde n'ebibiruma teebereza okuva mu Gwokumi paka kati. Now njagala okutaggulula ensonga ky'ekintu kye nayogedde ku nsonga ya Kabaka kye nabadde ntegeeza ku nsonga eyo nti ekyo kyabadde kisobola okubeera spark off ekisitula omuntu wa wansi nga teyalabye ku Kabaka ne babagamba mu nkuuka taliiwo kyabadde kisobola okusitula omuntu wa wansi ne kibeera spark okunyiiza abantu okukola ekintu kyabwe naye tekina we kyabadde kikwataganira n'ebyeno. Ekyokubiri RO fulani ne ttiimu bonna oyinza okuba tonna nga bwomugedde nti abamu temunalaba ki kye bakoze. One, nabo baana b'abantu kyekisooka. Ekyokubiri si ba Al-Shabaab nti ba suicide bagenda kujja kufa baagala okulaba ku Uganda empya ebikoleddwa bikoleddwa n'ebikyakolebwa bikyakolebwa n'ekisobola okukolebwa leero kisobola obbeerawo leero luno kuba tekitegeeza nti nno olwo kyawedde bingi bitambula wakati mu banaye saagala njogera ebintu ebimu wano nja kuba eno live eriko eno neeno balina eno neeno eno gye bali nalino gye bali okwali ne bali kwebalira banoonya okumanya biki na biki. Olunaku lumu nali njogerako ku butukuvu n'obutuukirivu nga ngeza omuntu nti osobola okubeera omulokole naye ng'ensi emanyi kirala naye nga naawe omanyi kirala nengamba nti obulokole obutuufu bumanyibwa abantu aba gwe nnyini bwo Setaani ne Katonda nga Setaani akimanyi wabaawo olutalo olubeerawo awo abantu lwe batasobola kumanya naye nga Katonda akimanyi nti yes ono omwana ayimiridde ku lwange nga ne Setaani gyali akimanyi agamba wabula omusajja ono yannema buli kyenkoze kyonna omukazi ono yannema. So waliwo olutalo oluliwo era abasajja bano banoonya kati buli omwogera ku fulani nyinza okubaako kyenjogera nekisembeza omusajja okuzwa n'agamba oba yono kuba waliwo olutalo oluli awo waliwo ejjooga eryakendeera okuzunga ne badde eno ne badde eri ogwana ne bagukweka ne bagujja ku mwenge ne bakola batya taata ne yeegira kubanga waliwo ekiri awo ku gundi yaabwe awo naye mbakakasa nammwe kyemulinda mujja kukiraba mbabuulira onule nti nno sikaani ennaku ze yawa zasikipinga naye era oba toli wala nnyo n'ennaku z'okuzaala. So ebintu ebimu njagala mbyogere mu ngero kuba mwaba omulembe guno muba mujja bitegeera naye bo bali abatali ba mulembe guno baleme kubitegeera. Nsaba muddemu amaanyi mugume nnyo omwoyo temuggwamu maanyi ebikoleddwa bw'oba osobola okuba omwenkanya mazima ddala osobola obbiraba n'obitegeera era n'omanya nti nno byebyo. Then omukyala yeebazizza aba security alert in fact tuli accurate nnyo kubanga ttiimu eri ku source. So temuba na kutya temuggwamu maanyi. Museveni yali alina emmundu nga n'okutta atta bw'amala okulangirira nti nzigyeko akawuuwo
yalangirira 81 sebo kyamutwalira emyaka paka 86 myaka 5 ng'akyatambula olugendo olwo naye ate olwaffe tulutambudde mangu okusinga ate ye bwe yalutambula ate nga balibbe mukono ku mukono naye ate ffe omulembe guno tulwanye mu nnwana endala tukoze ebintu bingi ne bimuwikeninga nnyo era yeeraliikirira nnyo Katonda yeeraliikiriza nnyo Museveni ku lwa RO fulani tomanyi ba UPDF bameka bali mu makomera nga banoonya fulani tomanyi kikintu tomanyi bwasse nkolagana ne baminisita ba Museveni tomanyi baminisita ba Museveni bameka bali ku bunkenke nga bakimanyi Museveni ayagala bajjawo nga nabo kakati balina waliwo n'abantu abayinza okujjawo Museveni ku individual basis okubanga beerwanako kuba takyalina gwe yeesiga takyalina buli muntu atya munne ekyo ekintu kyatabulatabula gavumenti yonna naye RO y'omu ku beesigwa ku sayidi eri y'omu ku so olunaku lumu Katonda nga wali omulamu nga si wala nnyo mujja kuwulira breaking news naye bwe mukiwulira mujjanga ne muggwayo temugeza ne mumulekera ekintu gyo yababuuza mwetegese enzingire buli omu yayogera bibye kati nno muwulire mujja kukiraba era mujja kukitegeera naye bwe mukitegeera n'olwaleero ekiro temulinda obudde okukya Mukama abawo omukisa kangende mu kigambo kya Katonda ne ka politics akatono naye ka politics ndowooza ne kankaleke kuba ekyamazima siri informed ebintu byonna mbiraba naye sibigenze wala sibinoonyereza ebyo ebya ssente nabirabye nawuliddeko nalabyeko nti Obwakabaka bayiwawo amagye ekiro ekyo nga 31 ne bamugana okufuluma okujja mu nkuuka byonna biryawo bikyali bingi naye sina kyenneekakasa ate mba njagala nzije njogera ekintu nga mmaze okikolako research nga nkyetoolodde so wiiki eno yonna siri informed bulungi sigenda kuba informed bulungi kuba nsikibwa eno neeno nyina ebinsika ebyemirimu ebyaki ndi mu training ndi mu ki so nyinako ate bino ebyawano biba bya ddala olina okusoma oyite olina practicals olina oziyita theory olina omuyita so obwongo nabuwaddeko side eri yensonga lwaki mbadde ntaddeyo ne mbagamba sigenda kujja naye bwefunye security alert eyo ne ngamba no kanzije kuba kyekyawandiikibwa buli ssaawa essasi libaayo mu kyemba ne ngamba kanzije tusobola okuba nga tunyumyamu ennaku zino nga nammwe mukuba amasimu nemwogera ensonga zammwe ne muyisaawo bye muyisaawo then bwe naamala oconcentrating obulungi ate nja kukomawo tubeere nga tugenda mu maaso ne programu yaffe nga bulijjo ekya security alert kyo temukyeraliikirira mpoma satellite ebadde ekyali fine era ne bayinginiya bakyali fine ezo security alert zinajja waliwo nabo tebali settled bulungi tebali wabaddewo okujjula naye emmere bagenza okugituusa nga waliwo eyakonye nga balina okuddamu ate okutereeza so naye kijja kuggwa temuggwamu maanyi Katonda omulungi ow'ekisaabawo omukisa kale ebimu ku byendabyeko kyenjagala obagamba butakoowa Uganda temulina gwe mugenda girekera buli lwaggwamu amaanyi wabawo omunyarwanda gwe wadde chance okutwala Uganda togeza kuggwamu maanyi ate gwe agenda okunonola Uganda okitegedde buli munnayuganda yenna lwaggwamu amaanyi bwoti n'olirakisinga bwoti oba owadde omunyarwanda chance bw'oba oyagala okumanya politics wa Uganda genda ku YouTube okwo oba ku Facebook onoonye World Life gundi ebisolo ebyo birabe bwe biba birwanagana buli kino lwe kikendeera amaanyi embogo bwekendera amaanyi eba ewadde empologoma amaanyi ogirya naye nayo waliwo olumu lwezikubagana n'olabira ddala embogo negamba nedda ogenda okulaba ng'empologoma nnya zidduse zigambe akasajja waliwo yagitunga ejjembe negiwanika ng'ejjembe ligiyiseemu okugigira bweti ogikuba wali ng'eyefudde so buli lwoggwamu amaanyi wabawo omunyarwanda gw'oba wadde amaanyi okuyimirira buli lwogamba nti nedda n'osigala ng'oyimiridde wabaawo abanyarwanda bokkakkanya ejjoogo
so togeza n'okiyisa ne mukamwa nti n'oweddemu amaanyi kubanga okununula Uganda kuggwa tumaze okweza Uganda mu mikono gy'abannayuganda. Okitegedde revolution yaffe etandika mu mwaka gwa tuzze tukyusa revolution yatandika 2 His Excellency Kyagulanyi ngazze mu 2018 awo ne bamulonkinga tujja ateekawo ajjamu ata awandiisa ekibiina ky'ebyobufuzi ekya NUP ogwo gwali mutendera mulala eri version nesigala wali ne tuyingira version endala najja n'awangula akalulu neyo version nesigala awo ne tutandika kalulu ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi ogwokubiri ne tuyingira version endala twakagimalamu omwaka gumu gugenda wera mwaka togeza n'ogamba nti nookooye. Okitegedde kubanga tugraduatinze okuva mu gundi ez'enjawulo tuze tugraduatinga nga tulinya step olunaku lumu tugenda kutuuka ku ddaala erisembayo kubanga bonna bali tebasuubira nti ne wano tusobola otuukawo. Tomanyi kyekitegeeza okubanga ne Museveni abadde akeesa lunaku. Museveni ayita mu lwaleero takyalina kintu kyagamba mbuno biki security wise ayita mu lwaleero bayita mu lwaleero tebamanyi byanca don't joke tozanyisa kintu ekyo kyakakkanya ejjoogo lyabwe naye ate era tekibayamba so temuggwamu maanyi buli lwoggwamu amaanyi oba obongedde amaanyi buli lweweeyongera amaanyi baba baluuzinga. Mukama abawa omukisa. Katikkiro tugambire ku Museveni nti abaana be aba NRM be yazaala bamalawo bannaabwe bw'aba badde takimanyi nga Kabaka yazaala NRM mugambe wawulidde abantu bwe baaganye ekintu ekyo ne bakuwakanya genda omugambe waliwo problem. Kale olubereberye 22 essula ya 22 awo oluvannyuma lw'ebyo Katonda n'akema Ibulayimu n'amugamba nti Ibulayimu n'ayogera nti nze nzuuno n'ayogera nti twala kaakano omwana wo omu gw'oyagala ye Isaaka ogende mu nsi Moliya omuweereeyo okuba ekiweebwayo ekyokebwa ku lumu ku nsozi lwe ndikugambako. Ibulayimu n'agolokoka enkya mu makya n'assa amatandiiko ku ndogoyi ye n'atwala 2 ku bavubuka be ne Isaaka omwana we n'ayasa enkwe ez'ekiweebwayo ekyokebwa n'agolokoka n'agenda mu kifo Katonda kye yamugambako. Ku lunaku olwokusatu Ibulayimu n'ayimusa amaaso ge n'alengera ekifo. Ibulayimu n'agamba abavubuka be nti mubeeremu wano n'endogoyi nange n'omulenzi tunaagenda wali ne tusinza ne tudda gye muli. Mukama waffe Katonda wa Ibulayimu, Katonda wa Isaaka era Katonda wa Yakobo tukwebazizza olunaku lwaleero tuli wano olw'ekigambo ky'ekitukuvu jangu okosomesa oyigize batabani bo ne bawala bo. Tuli mu kitabo kya olubereberye essula 22 ate n'ekitabo kya Hebrews chapter 11. Waliwo ebigambo bingi, waliwo ebyama ebikusike bingi. Gwe Katonda ow'ekisa tuweereza omwoyo wo omutukuvu omusomesa w'abasomesa atusomese ebirabika n'ebitalabika ebiriwo tubiyige bituyambe. Ekigambo ky'onsigo kibale, ekigambo ky'omuliro kyokye, ekigambo ky'onnyondo kimementule, ekigambo ky'omaanyi Mukama tusaba ekigambo kyo kikole ekyo kye kirina okukola. Kitala kireke kifumite kisale kyawule mu linnya lya Yesu. Nange oluvannyuma lw'okubuulira abalala nemu okuba atasaanira mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda nze tusabye. Amiina. Olwaleero njogera ku kunoonya Mukama ku individual basis so singa ekikungo. Wano Mukama ajja okusisinkana Ibulayimu
teyamusisinkana mu kyaki. Mukama abuulira Katonda, Mukama abuulira Ibulayimu kyayagala ng'akyogera ne Ibulayimu liiso ku liiso, teyamusanga mu kyaki. Mukama asobolera ddala okukusanga. Wali nabadde ntandika nabagambye sibagaana kugenda mu kyaki bw'oba olina kyaki eyaddala, naye waliwo olukwesikwesi lw'ebyobufuzi oluli mu kkanisa olw'okutusiruwaza n'okutuwugula okutujja ku mulamwa. Nti Museveni ekimutaasizza nnyo ekimuyambye okutufuga, yakyusa ebyandituyambye ne biyamba ye. Ebyandituyambye byakozesa okutunyigiriza. Kyova olaba ali mu buliri bumu n'abasumba obw'ebyobufuzi, ali mu buliri bumu ne institutions ennene, ali mu buliri bumu n'abo abasuubirwa okutubeererawo babeereddewo Museveni. Olunaku lwe baliva ku Museveni lwaligwa. Okitegedde? Kati bagenda ne baddira ekintu ekyandituyambye ng'omuntu bw'asobola okuddira emmere n'agikuteeramu obutwa. Nti kituufu olina okulya emmere, emmere erina kukuyamba. Nti naye bwe bakukwata ne bakuteeka eruzira segirinya, mu mmere bakuteeramu obutwa, olina okulya. Kyokka mu mmere mulimu obutwa. Kati ate ng'olina okulya n'olya ng'olya butwa. Ne bamala okukakasa nti ekibumba bagimaze okukiddamu ejjinga, amawoowolo gaweddewo ne bakuta. Ekkanisa Museveni yagiteekamu obutwa nga bwe yateera mu segirinya obutwa mu mmere. Obwakabaka Museveni yatuteeramu obutwa. Njagala mbigereze mu ngeri gye muyinza okutegeera, tubitegeere nga tubijjayo eri mu kinene tubiteeke mu kitono. Nti kituufu olina okulya emmere, naye mu mmere mulimu ekintu. Kati bwe wabaawo oluternativu y'okugaana ne weekolerayo ekintu ekirala, twalibadde tukikola. Okubagamba nti muve mu makanisa tewali kye musalwa, kubanga olwedde olunyiriri lulamba lwesimbye mu Bayibuli, luyimiridde bulungi bwe luti mu Bayibuli. Lugamba 2 oba 3 bwe munaabeera ku lwange nja kubeerangawo. Kati tewali woosalirwa senga mutandika okukuŋŋaana eyo ne mwesonyiwa obutwa obuli mu kyaki. Senga tusalawo okulwanyisa obutwa obuli mu kyaki ne tulwanyisa obutwa obuli, kambabuulire Ekereziya tesobola kubeerawo watali Bakristo. Ekkanisa tesobola kubeerawo watali Bakristaayo. Ne bwe mmwe bannayuganda ne bwe tukikolamu weeks 3 oba 2 zokka bwe ziti, Ssaabasumba n'atuuka e Lubaga nga weereere, Kayanja n'atuuka wali mu Kiwonvu nga tewali muntu, Seronda n'atuuka mu Victoria nga tewali muntu. Ne mukikola wiiki yonna. Leero wali abalokole abo abatukama buli lunaku, bo batuwa obutwa buli lunaku. Bajja kutegeera ekituufu. Kambabulire kyenje eno tuleme okugiteeka nti ya Kyagulanyi era omuntu atandike n'okumuvunaana. Kyagulanyi watulimba okutununula, Kyagulanyi watulimba okutununula, watugamba okutununula, watugamba okujjako omusajja tewamugjaako. Nga mwate nga ffe tukyakola ebirala ate ebibeezaawo Museveni. Mukyali sabumiisiivu eri abo ababeezaawo Museveni ate obanja omuntu obwannamunigina. No, tulina okukolayo ebikolwa nga byogera eddoboozi eryawamu. Nti bwe tukyawa Museveni tukyawa amakanisa ge, bwe tukyawa Museveni tukyawe bakatikkiro be, twagaleko bakabaka baffe. Bakabaka bo tubajjemu kuba bo baffe, twagale bakabaka baffe. Tukyawe bakatikkiro, Katikkiro atuyite mu nkuuka tugaane okujja. Tugaane. Tuzire ebikanisa byabwe ng'eddoboozi liryeri. Awo n'omuntu oli omulala eyeewaddeyo ku front line aba awulira ddala nga bantu mmwe bw'akola ekintu muba mujja kujja. Naye ne tubagamba bannaye temugenda mu bivulu, ebivulu ne bijjula ne bibooga n'otwala n'ogamba bannange Mukama.
Nobagamba bannaye bantu mwe kino ekintu bannaye ne bagana nkugambye mbadde nga nkaaba ku kintu eky'ebivulu ne bagamba kale bwe muba mugenze mu bivulu kale mutwale eyo change. Mwalabye ekyabadde mu nkuuka. Omwana w'omusajja yagenze n'afiiringa kalenda ya His Excellency bannange. Omwana alina engeri gye yagifiirinze. Kugamba ng'alinga ddala amuwulira nga kwegamba era ddala amuwulira. Ekintu ekyo nakibagamba mubitwale mu bivulu bwe muba musazeewo okugendayo. Buli we tulaga tutwalewo change. Buli we tulaga tutwalewo obulumi bwaffe. Mu makanisa ekyo ne kikolwa ku Victory ku Sunday. Ne kibeera nga Lubaga yonna teyabuulidde kigambo. Kazimba Mugalu teyabuulidde. Kubanga Kyagulanyi takyali Kyagulanyi oyo yo Simbu. Subi yamanyi ne taata we, Subi yalaba taata, ffe tulaba kirala. Olutuuka bwe tuti mu kkanisa ewa Kazimba Mugalu ne watabaawo kintu kyonna kikolebwa. Bobby, free political prisoners, yeah. Teri Kazimba Mugalu kwogerayo kigambo n'eki paka sawa 8. Kale bajje bakuba amasasi mu kyaki. Bajje bakuba amasasi mu kyaki tulabe. Kibeere ku ekereziya, kibeere ennamirembe, kibeere wansi wali ewakayuwa, wonna kibeerewo. Eyo message bwebatuuka mbabuulidde bajja kuddamu amagezi. Tulina engeri nnyingi nnyo ez'okuggyako Museveni. Wallahi kati muleka mbabuulire. Ffenna twenenyeze wamu. Si kunenyaako bamu. Si kunenyaako Kyagulanyi yekka, His Excellency, si kunenyaako RO, si kunenyaako ani. Ffenna waliwo omuliro we gwabulira. Tulina ensonga eziri substantial. Mbabuulire senga Museveni yabadde mu opposition. Nga gavumenti eriko ekola bino nga Museveni yali mu opposition. Waliwo ekintu kye njagala okubuuza abajjajja baffe. Jjo nawuliddeko ow'ekitiibwa Dani Mulika ng'ayogera. N'agamba gavumenti y'Obote omuntu bwe yalwalanga ng'ali waka ng'okubira ambulance nejja n'emunona n'emutwala nga tekuli mujjanjabi. N'agenda e Mulago n'ajjanjabibwa. Mmwe ne mugenda ku ssaawa y'abagenyi kukyalira basawo, kukyalira balwadde. N'otuuka ng'omulwadde teyeegomba mujjanjabi. Byonna nga gavumenti ebikola. Kati Obote mwajjako waaki? Nga mwina cooperatives zitambula, emmwanyi zammwe zitambula. Obote mwajjako waaki? Ye lwaki mutulimbidde ebbanga eryo lyonna ng'Obote bwe yali omubi, nga Amini bwe yali omubi, nga byonna Amini yabibakolera? Temwasobola ku identifyinga nti Museveni ye yali problem nga yakola ebi. Lwaki temwakuba Museveni omusekuzo ku mutwe? Kati lwe batandika okujjukira ebirungi by'abasajja abo. Tune bannange, education nga basale zitambula. Olwaleero Munnayuganda takyafuna basale, zonna zigenda Rwanda, eza Uganda zigenda Rwanda. Kyebaava bakwata Makerere University ne bateekayo e Rwanda Makerere University. Nti basale zonna ezigira mu linnya lya Makerere University zonna zigenda Rwanda. Ekyo badde okimanyi, zonna zigenda Rwanda. Uganda tekyazifuna. Kati gwewulira yeeyo ngenzeeyo ntya. Ngenzeeyo nga mbagamba. Ffenna twenenye kyenkanyi. Kubanga amasanyu ge mwalaze abasajja baagayimiriddeko okulaga nti Uganda eri bulungi. Kati ekyo tokinenyeza His Excellency Kyagulanyi, ekyo tokinenyeza RO fulani. Wateekwa okubeerawo ekintu ekiraga nti naffe tukuze tulina we tutuuse mu bintu bino. Naye bwe tubanga waliwo omutendera gwe tutannaba kutuuka, n'omuntu mukamba atuuka n'agamba naye senga kino kibawo, kino kinaasoboka kitya okubaawo kino, ng'abantu bano bali bwe bati.
oba tuzira amakanisa tugazire oba tusalawo okugalumba tugalumbe tutwaleyo kyenji oba tuzire ebivulu tubizire oba tubigenzeyo tutwaleyo kyenji abantu bano musobola mutya okubanga mukyasobola okukola omukolo ne mukyaza nabbanja nga ye mugenyi omukulu muyinza mutya okubanga mukyakola emikolo nga mwe bennyini mugamba kabaka bamba nti kabaka bamuwamba mayiga yawamba kabaka ne muyita mayiga mu Buganda nga ye mugenyi omukulu ku mikolo gyammwe ani asiruwazaani ani asiruwazaani mayiga aboolebwe nga talinnya yadde kukwanjula mayiga bw'atuuka bw'ati nga muddamu emmere nga mugikumamu omuliro nga temuddamu kujjula we mubadde mukoma we mubadde mukomye nga muzzaako essaaniiko nga musaanika nga muddamu nga mukumamu asooka aveewo muddemu mugabule tewali mayiga kutuula mu kidaala kyonna mu Buganda wano nga bataddewo ekidaala nti ennaku zino mwazifuula tenti nabbanja mumuleeta mutya ng'omugenyi omukulu ku mikolo fe abantu abaagala kyenji n'atuuka ne mukuba n'enduulu ne muyimirira kubanga saabaminisita simanyi n'abaminisita atuuse waliwo omutendera gwe tulina okulaga bali abakulu baffe nti bannange tukuze mu by'obufuzi tutegeera nabo waliwo olumu lwe batuwalula ne bawulira nga bakoye gwe wali owaluddeko ku pikipiki eweddemu omukka ng'omupiira temuli mukka omanyi pikipiki bwemenya okuwalula naye ate neggwamu n'omukka ng'owalula etaliimu mukka waliwo mu byobufuzi wowulya ddala nga bannange Uganda ogiwalula ng'omusajja ng'olabe mugamba naye Kyagulanyi oba bannange oba kati awulira atya waliwo omwana yakaba n'amugamba bambi tobivaamu wulira kambabuulire Museveni ebikanisa ebyo bimukoledde nnyo okutusiruwaza naye nkuwadde ekifaananyi ky'osobola okutegeererako nti emmere ennungi era oba oyina oggirya naye emmere erimu obutwa Museveni yatuteera obutwa mu kkanisa Museveni yatuteera obutwa mu njiri Museveni yatuteera obutwa mu nzikiriza juzi bwe yalaba ng'ebintu nabagamba wano bwe yalaba ebintu by'obusiraamu nga bizze kungulu yamanya abasiraamu bagenda kutuula bayabuluzeemu odi Kampala n'ayanguwa n'abasookayo ye n'ajabuluzaamu nga ne bwe mudduka ne mugenda mu Ssemambo muba mugudde mu Museveni ne bwe musigala eno musigadde mu Museveni obusiraamu yabuyiwamu obutwa naye ate ng'olina okulya kubanga oli musiraamu olina okulya obusiraamu naye obusiraamu bulimu obutwa kati olina kuyiiya obaddewo otya nze taata wange baamusiba eruzira mu mwaka gwa 2008 ne 2009 myaka ebiri yavaayo 2009 nga gwako 2010 nga yakatandika round there na making sure nti mutwaliranga emmere embisi n'essigiri n'amanda ne tukola byonna ebisoboka ng'ab'omukyalo bateekwa okujja buli wiiki ne baleeta emmere okuva mu kyalo ne tunoonyaayo akasente afumbe emmere eyiye talya ku mmere y'ekkomera ebbanga lye yamala ekigo teyalya ku kawunga k'ekigo tewali ngeri tewali kkubo lye tusobola kukuba ne tutalya ku kawunga k'ekigo kubanga kakati obulokole mulimu akawunga k'ekigo ekyo ekigambo kawunga k'ekigo kutusiruwaza mbabuulira ebintu bye tusoma mu bayibuli biri purakitiko bayibuli olina ogikwatako bayibuli ebyawandiikibwa ebyo birina otukolera amakulu leero bayibuli si kinyumu ebintu bino si kinyumu bayibuli tulina okugiteeka nga ekigambo ekirimu kirina otukolera olwaleero batuwadde bayibuli ey'ekinyumu ey'enduulu etalina makulu ey'omuziki nti kati ekkanisa ekolebwa byuma ekkanisa ekolebwa ttendo byuma nguliko n'osaba ng'enguliko y'omukyaki efaanagana n'ey'ebweru wa kyaki buli luyimba olufuluma eno
ekidongo bakikoppayo ne bakireeta mu kyaki n'olyoka owulira enguliko ng'enjawulo zero. Awo weewali Katonda bakulimba batagetinga bavubuka. Kyova olaba ekkanisa etambula na mulembe nga Bayibuli egamba temwefaananyiriza ng'omulembe guno. Mu Baruumi Bayibuli etugaana okwefaananyiriza ng'ab'omulembe guno. Tuteekwa okuba n'enjawulo. Kati obulamu Omwoyo Mutukuvu bw'ava mu kyaki baanoonyayo ekipya ekiyinza otusibira mu kyaki kati ne batutera obutwa mu mmere. Ogiraba nga nsiike bulungi kuliko guleevi naye guleevi alimu obutwa. Mukama yasisinkana Ibulayimu ng'omuntu singa kyaki. Era ne boogera ebyabwe n'amukema alaba oba Ibulayimu ono ayagala nnyo Katonda n'amugamba oyo mwana mumpe. Ku individual basis Bwannamundigina teyamulumba nga kyaki. Naye ffe wano batulaga nti Katonda omusanga mu kyaki mwokka. Katonda tumunoonyeeko nga tuli ffekka ebbali. Ebyo ebireese abantu okuvulugira ddala Ebbayibuli ne bagamba kitabo kya muzungu, tekirina makulu, kyajja kutubba, mizimu gy'Abazungu, simanyi biki. Ate najja nakugamba nafunye diguri mu doctorate era nalongoosezza omuntu n'enkyusa ensigo ne muteekamu enzembwa. Weebale nnyo weebale ddala. Ekyo wasoma akatabo k'omuzungu. Wakyusizza ensigo z'embwa n'oziteeka mu muntu. Era omuntu atambula nga wasoma akatabo k'omuzungu. Lwaki ebya Bayibuli byo tebikola? Bataddemu obutwa, sirwadde yateeka obutwa mu Bayibuli. Bayibuli si kyekizibu. Emmere si kyekizibu. Eyataddemu obutwa kyekizibu, emmere esigala. Kubanga emmere yeesigala nga mmere nga wandiridde emmere ogifunemu. Naye waliwo eyagiteekamu obutwa. Bayibuli tebangako kizibu. Tosobola tugamba nti wasoma akatabo k'omuzungu gwe yinginiya asinga okuteeka ekizimbe ku kizimbe kinnaakyo. Ozimba zikalina ezitalina alina ezituuka wa. Gwomanyi osobola okuzimba enneekulungirivu bweti, osobola okuzimba ey'amadaala nga gagirawo gati n'ebeerawo emyaka 7 mu katabo k'omuzungu. Lwaki kalina ya Bayibuli yo giwakanya? Ng'ate gwe yinginiya asinga okubeera yinginiya. Ako ko wasoma katabo kaani? Ako ko wasoma katabo kaani? Wasoma akatabo n'obeera makanika omulungi ennyo, tewali kikulema kukanika. Uganda tetukolangayo masimu, naye Uganda waliyo babakanika b'amasimu. Uganda tebasuula simu. Tosuulanga simu ng'oli Uganda. Naye wano we bagamba simanyi ensi, wano essimu bw'ezikira eba ezikidde totawanagenda ogula endala. Uganda bakukanikira essimu osanga omuntu ng'alina Alcatel. Omuntu alina Nokia 3310 agiyina Uganda. Buli lwagira ne bagiyiwa omusanga akutta obugundi ayokya. Nazzaako. Halo. Yabisoma busomi mu katabo. Ebyo byo nga bisobola okukola. Ebya Bayibuli bigaana bitya? Bayibuli waliwo abagiteekamu obutwa. Waliwo abatadde obutwa mu kigambo kya Katonda. Katonda asisinkana Ibulayimu ku individual basis. Teyamusanga mu kyaki, teyamusanga mu semina, teyamusanga mu crusade, teyamusanga mu ki, yamusanga nga muntu. Mukama ayinza okukusanga ng'oli muntu. Sibagobye mu makanisa. Naye njagala tuve mu butwa. Tugenze mu Beebulaniya wano. Katugendeko mu Beebulaniya wano katono. Owulire ekiri mu Beebulaniya. Aba Ebulaniya essula 11. Leka nve ku lunyiriri olusooka. Owulire bulungi. Essula 11. Okukkiriza kye kinyweza ebisuubirwa, kye kitegeereza ddala ebigambo ebitalabika. Ekyo kimu. Kubanga abakadde baategeerezebwa mu okwo. Olw'okukkiriza tutegeera ng'ebintu byonna byakolebwa kigambo kya Katonda, era ekirabika kikyava kirema okukolebwa okuva mu birabika. Olw'okukkiriza Abiri yawa Katonda ssaddaaka esinga obulungi okukira eya Kayini,
eyamutegeezesa okuba n'obutuukirivu Katonda bwe yategeereza ku birabo bye, era olw'okwo newakubadde nga yafa akyayogera. Olw'okukkiriza Enoka yatwalibwa obutalaba kufa n'atalabika kubanga Katonda yamutwala, kubanga bwe yali nga tannatwalibwa yategeezebwa okusiimibwa Katonda. Era awataba kukkiriza tekiyinzika kusiimibwa, kubanga ajja eri Katonda kimugwanira okukkiriza nga Katonda waali era nga ye mugabi w'empeera eri abo abamunoonya. Olw'okukkiriza Nuuwa bwe yalabulwa Katonda ku bigambo ebyali bitannalabika, n'atya bulungi n'asiba eryato olw'okulokola ennyumba ye. Kyeyava asalira ensi omusango n'afuuka omusika w'obutuukirivu obuli mu kukkiriza. Ekintu ky'olina okusooka okuba nakyo kwe kukkiriza, nga tonnaba kubeera na kintu kirala kyonna. Kubanga Bayibuli egambye ne bajjajjaffe ekyababeezaawo nga balamu byonna bye baakola ne mwe baayita baasooka ne babeera n'okukkiriza. Ekitabo kino eky'Abaebbulaniya 11 kikukuŋŋaanyiriza okukkiriza. Genda okisome kyonna okimaleyo, naye sooka owulire. Leero saze kubuulya ku kukkiriza okwo kuba nkwogeddeko emirundi mingi era nkyakubuulirako ebbanga lyonna mu maaso eyo gye tulaga. Naye njagala owulira abasajja bano Katonda be yasanga ku individual basis. Aberi Mukama yamusanga nga Aberi. Bayibuli eyogedde ku Enoka yasiimibwa Katonda, teyali mu kkanisa, teyamusanga kubanga era baali badde bakitugamba nti mu kkanisa. Bayibuli eyogedde ku Nuuwa. Nuuwa Mukama yamusanga nga Nuuwa kubanga Nuuwa yategeera Katonda nga Nuuwa, si nga kkanisa. Naye waliwo enjiri etubuulirwa nti gwe wa Pastor Center akutuukire. Bakulimba. Katonda bamunoonya, omunoonya nga oba Pastor toyinza mumusindika mu banka n'agenda akuterereza, n'agenda akugirayo sente zo ku akawunti yo.